Enteekateeka eno erangiriddwa olunaku olwaleero mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ng'ali wamu ne Pulezidenti wa Tanzania Samia Hassan Suluhu oluvannyuma lw'enteeseganya ez'omuggundu ezibaddewo olwaleero ku lw'amawanga gano gomubiriri Tanzania ne Uganda. Pulezidenti wa Tanzania Samia agamba nti nga bo abakulembeze ababiri batunudde mu nsonga z'ebyenfuna nga ze zisinga okubeeza omugaso nga muno mwe muli ebyamafuta ssaako n'ebyamasannyalaze ko n'ebirala bingi. Na ilani manifesto ya chama ambao wamepanga kuwafanyia Waganda na Waganda kuwa na imani bado na uongozi wake. Ono ategeezezza nti enteekateeka ya East African Crude Oil Pipeline nga bw'eba eteekeddwa mu nkola esuubira okutandika omwezi ogw'omusanvu omwaka guno. Afrika Mashariki, na hili ndilo mzee alitumia muda mrefu kunieleza, soko la Afrika Mashariki. Tunazalisha, wa nje wanataka kutuletea vya kwao, lakini sisi wenyewe tunazalisha in excess, hatuna soko. Ono ayongeddeko nti enteeseganya zino zisuubirwamu amazima n'obwenkanya okusobola okutumbula enkulaakulana amawanga gano gombiriri. Tunafanya kazi kwa karibu zaidi, na hapa leo tumemshukuru sana Rais wa Uganda na timu yake kwa sababu mwakani Tanzania ilikuwa na Uganda tunagombania kiti cha Baraza la Usalama. Ye President Yoweri Kaguta Museveni agamba nti Tanzania singa ekwatagana ne Uganda egenda kufuna obukuumi obw'amaanyi nga Uganda bwerina. Tulikuwa strategic security, kujihami kwa Afrika. Dada Samia alinisaidia kukumbuka hilo neno, kujihami. How can Africa defend itself? Onakkaatiriza nga bwe beetunuulidde ng'amawanga gano gombiriri galina bye gasobola okukola nga Tanzania esobola okukulembera mu kukola ebyuma ebitambuza eggaali z'omukka ng'ate ne Uganda bwe kituuka mu kukola engoye yeeriisa nkuuli nga n'olwekyo basobola okukwatagana. Tulikuwa hapa kwenye hali yetu ya kienyeji traditional. Huyu mzungu Vasco da Gama au wazungu walianzia huko kwao, kwenye shida zao walikuwa wanagombana na Waislamu. Ku nsonga z'amafuta n'amasannyalaze, Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni agamba nti bakwatagana ne Tanzania mu bbanga eritali lya wala nnyo okusobola okuba nga batumbula enkulaakulana ebyobusuubuzi ssaako n'ebyenfuna mu mawanga gombiriri. Wazungu wakaanza kutafuta njia nyingine kuzunguka Afrika. Kwanza mwaka 1460